Eno ye program yo ensulo ey'enkya wano ku 3 ABN TV. Yiga okutandika olunaku ne Katonda. Zabuli essula ya 3 olunyiriri lw'omusanvu etugamba nti malayika wa Mukama asiisira okwetooloola abo abamutya n'abalokola. Olunyiriri luno lwe lumu ku bisuubizo bye tulina mu kitabo kya Katonda ekitukuvu Bayibuli. Olunzizaamu essuubi mu biseera byonna. Mu biseera byonna manya nti Katonda wange ali wamu nange, oba bya ssanyu oba bya nnaku. Mu biseera eby'ennaku tumanyi okuwulira nti tuli ffekka era ne tuwulira okunyiikaala. Naye bw'omanya nti Mukama Katonda wo ali wamu naawe oddamu amaanyi, era olunyiriri luno lulina ffenna okutuzaamu amaanyi nti kyonna oba oyita mu kiwonvu mu kikko, Mukama Katonda omanya nti waali naawe, ate ye talemererwa, tatiisibwatiisibwa. N'olwekyo olunyiriri luno muganda wange naawe lwetwalira olwaleero ng'ekimu ku bisuubizo ebirungi ebiri mu kitabo ekitukuvu Bayibuli. Olunyiriri lwaffe lubadde lugamba nti malayika wa Mukama asiisira okwetooloola abo bonna abamutya n'abalokola. Balubadde luva mu Zabuli essula ya 3 olunyiriri olw'omusanvu. Atenderezebwe Mukama kubanga awulidde bye musaba. Wasiza otya mukwano gwange? Nate nkya ya leero Mukama yeebale akukuumye okuyita mu kiro n'emirembe. Omanye ekiro kibaamu bingi naye nkakasa nga we bukeeredde era weewaawo tugamba ennya lya Mukama waffe lyebazibwe. Njagala nate okwaniriza mu programu yaffe eno ensulo y'enkya gwe weeteeseteese kufunamu ki. Leero tuyina kusena tujjuze tuyite mu lunaku luno nga tujjudde kuba tuli ku nsulo. Nsaba ekisa kya Katonda kibeere naffe ofunemu eddakiika ze weerekereza n'oziwaayo zibeere za muwendo mu maaso go. Kale nga tugenda mu kyokuyiga kyaffe ekyenkya ya leero, omwanjuzi era omwogezi ndi Deborah Kyejjusa okuva ewa Kiso. Mukama waffe yeebale okukuuma naffe atukuumye bulungi era nawe nkakasa abaana, omwami, omukyala ne bonna booli nabo Mukama abakuumye. Kale katusabe tuyingire mu kyokuyiga kyaffe. Katonda waffe tukwebaza bwebaza kubanga nate ekisa kyo tukirabye okuyita mu kiro we bukedde nga tuli balamu. Bingi nno Mukama bye tuyiseemu naye lwa kisa kyo. N'olwaleero tweteeka mu mikono gyo, tweteekateeka okufuluma. Ne Mukama nga tuteekateeka okufuluma tuzze ku nsulo ey'amagezi. Enkya ya leero Mukama tubeerere okutegeera, otujjuze obwesige bwaffe bubeere mu kigambo kyo, kituyise mu lunaku luno n'emirembe kuba Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Olunaku lwa leero tulina ekyokuyiga kyaffe ekigamba omulwanyi asinga abalwanyi bonna. Omulwanyi asinga abalwanyi bonna. Waliwo omusajja omu omuwandiisi wa bitabo bamuyita Leo. Naye bwe yali awandiika mu kitabo kye, so nno kyayagalwa nnyo ng'awandiika ku ntalo n'emirembe. Ye mu bufunze bwe yali awandiika ekitabo ekyo
n'agamba abalwanyi bali babiri abasinga. Asooka n'agamba kyekiseera ate owookubiri bugumiikiriza. Nti abalwanyi abo ababiri we babeera olutalo luwangulwa. Ye musajja bwe yagamba. Naye kye yali agezaako okutegeeza nti lwaki ekiseera yakiyitanga omulwanyi. Nti ekintu kyonna bw'okiwa ekiseera, ebiseera ebisinga kyekolako esootinga mu lulimi olwangu. Bw'okiwa ekiseera waliwo katugambe waliwo abamu ng'oluusi bigambo bakwogerako ebigambo ne bifumuuka ne bikwata bwalina kati gino emitimbagano ejajja ne mu mawulire n'ogenda mu mawulire baabo leero ne luli oli mu mawulire. Ebiseera ebisinga omugezi kyakola ekintu akiwa kiseera n'asirikira gy'ali n'abanga ataliiwo naye ng'ate gy'ali ate naye bimuluma naye n'akiwa obudde. Ogenda okulaba ekintu nga kyesootinga ng'ebintu bikomawo mu layini. Kati yagamba nti ekiseera buli kintu kiwa ekiseera kyakyo. Buli kintu kiteekwa okuba n'ekiseera kyakyo. Buli kintu kiwa time yaakyo, it will go. Kati n'amala n'agamba nti n'obugumiikiriza. Nti omuntu yenna bw'aba n'obugumiikiriza tasobola kulemererwa. Nti kubanga ne bweba battlefield yennyini bino byakutulisa amasasi gennyini. Nti era n'omuntu bw'anaaba anaakuba essasi yeetaagamu obugumiikiriza. Waliwo bwe batuwandikira ne batunnyonnyola olumu ku abasajja baali bagenze mu lutalo naye nga balina komanda waabwe. Abalwanyi bonna babawegamba ekintu kimu, tewali akkirizibwa kubaako kyakola nga mukama waabwe omuduumizi si abalagidde. Ane bana abasajja nga bagenda bwe bagenda mu lutalo nga balumba omulabe nga bamuteegera we bamuteegedde, kati nga bagwa kava nga basirika. Kati baba bagudde kava basiriikiridde, omulabe waabwe n'ayitawo mu kikoosi ekisooka nga ky'abantu batonotono. Kati bano nga bagamba singa tukuba musajja nayagala asumulula amasasi naye nga komanda yabagambye teri kusumulula ssasi okutuusa nga nze nkoze eki mbalagidde. Ate omusajja ono agamba nti n'awulira ensaalwa ng'emuluma okuba omulaba akoze eki agenze ate tebamukubye masasi. Naye n'agamba kaŋŋume kubanga mukama wange tannalagira tukole ki tukube. Muna basirikira oluvannyuma lw'akabanga mbu baba bali awo ekikoosi ekirala ne kiryoka kijja ng'abasajja bangi nnyo nnyo. Kati luvannyuma nnyo bagenda okuwulira kamanda atulisizza erisooka ne bamanya kati ssaawa yakufulumya amasasi. Buli muntu n'afulumya ne balyoka bakuba amasasi okukkakkana omulabe munaye nga bamuwangudde. Kati omusajja naga naye mu butuufu bakomanda ddala abakomando nti kamanda bakamanda kwegamba nti omuduumizi aba muduumizi. Mu butuufu ye kennyini yafuna ekyokuddamu nti watya nga basuludde amasasi ku bali abaali abatono. Olaba ekibinja ekinene bwe kyali kibagwako ne kibakuba nga tebeeteeseteese. Naye komanda mu lutalo oba omuduumizi mu lutalo aba mulwanyi w'amaanyi, aba mugezi, aba mutendeke nga ekigambo kye kibasumulula ne muyitawo oba ne kibasiba muwone. Waliwo ekituuka ng'alina kusirika awolala ne kituuka ng'alina kwogera. Kati ye mulwanyi ow'amaanyi ono gwe twogerako eyeetaaga obugumiikiriza. Nti bwe tuba nga tuli mu nsi muno bannyabo ne bassebo nga tutambula oyina by'oyitamu naye okimanyi nti oyinza okuba nga weetaaga kugumiikiriza. Owulire kamanda wo kyakugamba kubanga kamanda alina experience, alina obukodyo bwonna. Waliwo lwayinza okugamba nga mugenda kulwana nga temufulumizza masasi, nga mugenda kuyitawo buyisi mwekweke bwekwesa awo muyitewo ate ku nkomerero mubeeko we muteegera omulabe. Naye kyava tugamba nti yajjayo
nti ono omusajja ye yagamba nti obugumiikiriza ng'obuwadde ng'ekiseera balwanyi bakulu. Naye olunyi lwaffe olw'okujjukira luli mu kubikkulirwa essula ye 14 olunyi lwe 12. Kubikkulirwa 14 12. Kubikkulirwa 14 12 agamba 14 12 agamba nti awo wali okugumiikiriza kw'abatukuvu abakwata ebiragiro bya Katonda n'okukkiriza kwa Yesu. Omusajja ono eyawandiika bw'atyo nti okugumiikiriza kye ku balwanyi akwataganye n'ono agambye nti awo waliwo okugumiikiriza kw'abatukuvu abakwata ebiragiro bya Katonda n'okukkiriza kwa Yesu. Nga tuyiga ku mulwanyi asinga abalwanyi. Mukristaayo munnange oyina kukikkiriza nti mu kiseera kino waliwo olutalo we runyiinyiitiridde. Olutalo lw'okukkiriza luli kunyiinyiitira kubanga lunaatera okutuuka ku nkomerero yaalwo. Ng'omulabe waffe, omulabe w'ebyomwoyo alwana ajjeyo n'ag'omubuto. Agajjeyo agatadde ku mmeeza amaanyi. Kyova olaba essaawa eno otunuulira abantu obubenje bubatta, abantu batugumbula bannaabwe, abantu bakola ebintu ebitali bya bulijjo ebyewuunyisa. Naye nga lwaki bitwewuunyisa? Ekyewuunyisa kiri kimu nti bitwewuunyisa kubanga mu buntu tebiri si bya bulijjo. Ddala byakatambi ke batambuza ku mikutu. Mutuufu nze kane ebintu ebimu binnema okutambuza ku mikutu. Omukazi nga akuba omwana lwa 15. Ddala 15 omukazi akwata omwana n'amumegga, omwana n'alaajana, naye nga maama akuba omwana lwasinse 10 Yesu 15. Olutalo lugenda mu maaso bassebo ne bannyabo olw'okukkiriza. Naye nga kiki kye twetaaga essaawa eno omukristaayo anaawangula mu lutalo luno ateekwa okuba n'okugumiikiriza okw'ekikeera waggulu. Imagine ng'omwana oyo gwe bakuba nno ye wuwo. Togenda kusibira mu kooti. Mugenda kuwera ennemba na misango, gende mu kooti, wuuyo bamusibe, wuuyo biki oba naawe kumwesasuza. Abamu basalawo kubeesasuza naye akubemu owuwe, bateege owuwe naye bamuseetinge oba bwe bityo. Ebyo tebigenda kukola mu kiseera kino kye tulimu. Ekirigenda okutukolera kwe kubeera abagumiikiriza nga tutunuulira Katonda waffe. Omulwanyi atalemererwa ntalo. Kyava agamba nti abakwata ebiragiro bye. Omulwanyi waffe bw'aba anaatulwanirira tuwangule entalo zaffe ez'omubiri ez'omwoyo, tuteekwa okuba abagumiikiriza naye ng'ate tuli beetegefu okuwuliriza ekigambo kye n'okukola nga bw'ayogera. Oli omusajja kamanda ne ttiimu bwe yagiriidinga olw'okubanga okukkiriza kwabwe kwonna kwali mu kigambo kya kamanda. Abasajja amasasi mu kyemba gaalimu nga banyiga bunyizi trigger bwe pa gafulume, naye baalinda kigambo kya kamanda kyagamba. Naffe basebo ne bannyabo okumalako mu lutalo luno olw'okukkiriza tuteekwa kuba nga tulina obwesige bwaffe mu Mukama waffe akulembeddemu mu lutalo luno, ye Yesu Kristo. Tuwulire kyatugamba. Kubanga tagenda kutugamba kukola kintu kya kutukubisa mulabe nedda. Naye agenda kwogerera, agenda kugaba commands ezigenda okutuyamba okuyitawo omulabe ate nga tumuwangudde. Oluusi ekkubo ly'okukkiriza lirabikamu ng'eppanvu ago ge mazima era nga n'oluusi olugendo luno lugenda kuleka ng'olukooya. Kubanga obugumiikiriza butama. Weewaawo butama. Waliwo tuka n'owulira ng'ogumiikiriza ekimala. Naye nga ate gy'okoma okugumiikiriza ensi yeekufudde yakusiimulizibwako biki? Bisooto. Era kyova olaba nti oyinza okyangu nnyo okusanga abantu abamaliridde okuva mu kukkiriza. Kubanga bagumiikiriza ne batuuka we bakola ki? We bakoma. Eva osanga amaka ennaku zino sitaani olw'okubanga mbagaye nti ali mu lutalo maliriza. Amaka mangi
kati kategedde nti buli muntu yenna ku nsi ayagala ave ku nsi ng'alina omwana. Olutalo alwolekezezza mu mbuto z'abakazi. Abakazi tebakyafuna mbuto. Abantu bakyacyanca bulungi, embaga neggwa, ne mulinda munange yoya ku buyembe tulete ku bupeera, naye munange omukazi ng'ekola omwaka guweddeko akuta ogwokubiri teriyo kantu. Kati omusajja n'agumiikiriza omwaka ogusooka n'akwata ogwokubiri n'akubaali emyaka 7 agenda okaaba bannaye si bya ndagaano nayira mu bulungi ne mu bubi, naye mu bubi obw'obutazaala mwana alo nina okwesalira amagezi. People have waited, they have been patient, and they have run out of patience. Abantu bangi abasuka gamba ne bagana naye ngumiikiriza ekimala. Mpanise ne Katonda akola ki? Alaba. Omanyi waliwo oluusi lwe tulowooza nti Katonda biri ebirala weewa ebiri talaba. Nti kati wano bwe tuba tuli mu bwetaavu olwo alaba nnyo nti ensonga lwaki nange nina okwesalira amagezi ne Katonda tajja gunsalira. Naye kyonna kye kiri kankubuulire, omulwanyi waffe asinga amaanyi, omulwanyi namige Yesu Kristo yatutonda, atumanyi, atutegeera era alaba buli kimu kyokka kyatwagaza kuba bagumiikiriza nga tutunuulidde ekigambo kye. Kakati gwe bw'obeera eyo n'otandika oganza nengumiikiriza ekimala, kituufu olugendo lukooya ate luwanvu, ate bwe luba lwali lukooyezza, ate bwe luba lwali luwanvuye lugenda kuwanvuwa nnyo, ate lutukooye nnyo mu nnaku zino ng'olugendo lukomekkerezebwa. Bw'obanga wali olabyeko, bw'oba naawe wennyini oyinza okuba wali olinnyeeko ku kasozi, ku kasozi just a simple kasozi, ogenda no bw'oba wakatandika okululinnya ogenda n'olowooza ye speed gy'ogenda okumalako nayo, naye gy'okoma okukatuuka ku nkomerero, gy'okoma katuuka ku nkomerero akasozi gye kakoma okumenya, ne bw'eba mmotoka era ogiwulira olinnye ekulaga, naye mwana gy'ontwala mpulira amaanyi yongeramu naye ekulaga nti amaanyi geetaagisa. Kitegeeza ebyafaayo by'ensi eno nga bituuka ku nkomerero yaabyo tuteekwa okwongeramu amaanyi, olugendo lugenda kutukooya nnyo. Bwe kuba kufiirwa tufiirwe ebintu n'abantu. Bwe kiba kukola loosi tugenda kukola loosi. Bwe kuba kukyayibwa tugenda kukyayibwa nnyo. Bwe kuba kuliibwamu nkwe tuliibwemu enkwe. Bwe kuba kulekebwawo tulekebwewo. N'abo be tutasuubira kutulekawo kutuvaamu bagenda kutuvaamu. Lwaki? Kubanga olugendo lugenda kukomekkerezebwa. Naye ekigenda okutuwanguza kwe kusigala nga tulina obwesige mu kamanda waffe Yesu Kristo. Gwe simanyi kiki kye weesiga. Wano wenkugambira nti tewali muntu gw'osobola kuteekamu bwesige. Lwaki? Kubanga naye muntu ate alina ebimulema. Tuteekwa okusalawo olwaleero okukkiriza Kristo tumuteekemu obwesige bwaffe. Oyo yagenda okuzimba n'okukola omulimu ogw'enjawulo mu bulamu bwaffe. Ellen White kyava awandiika lumu bwe yali awandiika n'awandiika nti okutukuzibwa si mulimu ogukolebwa mu kaseera akatono. Nti yadde tugenda kuba ne Kristo nga tumwekutte, naye tekigenda gamba nti lwe mukkiriza lwero nze era ndiikanya maanyi nnyo mu by'okukkiriza nedda. Agamba kintu omulimu ogwo gukolebwa akaseera katonotono oba tekikolebwa ssaawa emu, si kyakaseera katono, wabula gugenda gukolebwa buli lunaku mpola 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 mpola. Bw'ofuuka omukristaayo tekitegeeza nti lw'okkiriza Kristo olwo ebibyo biwedde, nedda. Kitegeeza otandise olugendo olujja mwogenda okusisinkanira ebisoomooza, naye by'olina okuwangula kimu ku kimu. Kyava akugamba nti okufuuka omukristaayo owa ddala oteekwa okuba ng'okoleddwako omwoyo wa Katonda mu ngeri ey'enjawulo, akufuula ow'enjawulo osobole okuyimirira mu kiseera eky'okugezesebwa.
Otherwise bwe weepika n'ogamba nti nze nakkiriza Kristo ku musaalaba Gologoosa ebyange byonna byaggwa yes walokolebwa naawe n'okkiriza Kristo naye ekyo tekimala era mukwano gwange ali eyo ng'ogana nze nakkiriza ebizibu nga nnina bingi nze nfiirwa nze gwe bakola bwe bati nze ebyange buli kimu ebyange tebitambula kituufu munnange okukkiriza mu lugendo luno okubeerawo kwa Katonda tekugaana bizibu kujja naye tugenda kubeerawo nga tuli bawanguzi mu bizibu byaffe mu kukkiriza kwaffe naye ate tubeere bawanguzi kuba Kristo ali wamu naffe. Omusajja omu ntera omunyumyako naye eyagula emmotoka ye kapyata mpyattuku abantu bamukozesa tibwagigula ne yeesunga nga naawe bwe weesunga n'agivuga aba agivuga nga yakagijja mu bondi n'agikuba mu luwonko bw'agikuba mu luwonko nga talina ngeri emmotoka ye aba mpyattuku agyagala. Kakati musajja ato ne bamugamba n'akubira banne ekyayamba yavaamu ye ng'asobola otambula ne bamugamba ne bamuconnectinga ku breakdown nejja n'emusibako n'esiba emmotoka ku breakdown n'evuga emmotoka eno okugitwala mu garage. Naye omusajja ono emmotoka ye ekifuuse kati ekirala ekyerolerwa yatambula safely on the road newankubadde yali eyonooneddwa okutuusa aba breakdown bwe bagitwala mu garage esobole okuddaabirizibwa. Bwe kityo n'olugendo lwaffe olw'ekikristaayo bwe luli. Abaagalwa Katonda waffe yatutonda ng'atwagala ng'atwenyumirizaamu naye ekibi bwe kyayingira mu nsi ekibi ekyo ne kitufufugaza ne kitufunyaafunya ne kitufuulafuula buli muntu ekibi kyamufunya bubwe abamu kyamufunya mu kuyomba abalala mu kubba mu kuwaayiriza mu kwogera ebitali bya butuukirivu mu kukola ebifaanana bitya ekibi buli muntu kyamufuula nze kirina bwe kyanfuula naawe kirina bwe kyakufuula ng'omuntu tawera takyasobola kutambula ku lulwe naye Kristo n'agamba nedda kwe kujja ne breakdown n'agamba nedda oyo omuntu eyeefunya bw'ati nze neewaddeyo nja kumutambuza nja kumutembeeta yogayoga mutwale mu garage mwerongoose ateekwa okuddayo okutambula nga mulamu. Ekineewunyisa ku mmotoka eri ku breakdown tewali wa traffic agikwata musango tewali agikuba mukono instead bagigulire ekkubo n'eyitawo kubanga ezuuliddwa nti teyeeyamba teyeesobola. Naffe bwe tutyo bwe tuliziddye musi za Yesu bwe tumukkiriza n'atulippa ku breakdown yaffe eno ye Yesu n'etuvuga n'etutwala ejja kutuyisa ku busozi ne ku bukko nga tetumanyi tutuuke gy'atwagala mu garage atulongoose. Abamu tugenda nituleeta olugezigezi wano naye omulwanyi waffe ye omu ye Yesu yatugamba gumira ku breakdown emmotoka eri ku breakdown ne bw'eba eyagala okuweta teweeta okutuusa nga breakdown yeewese teyimirira okutuusa nga breakdown yeeyimiridde tekyama tekyuka oluguudo breakdown weeyise nayo weeyita lwaki kubanga teyeeyinza ekyo omukristaayo omulwanyi waffe ow'amaanyi waatuyisa bwe tulina okuyita kyagamba tukole kye tulina okukola bwe tutakola bwe tutyo tuba twewaggula era ku nkomerero olutalo tujja kulufiiramu. Tuteekwa kuba abagumiikiriza oba etambulira ku sipiidi 2 nga gwabadde oyagala kuddukira ku kinana kati jjukira nti oli ku breakdown tambulira ku sipiidi ya breakdown. Omulwanyi waffe alina sipiidi ye gy'ayagala tutambuliremu oba yakasooba gumira okusooba time will come ajja kwanguwamu kubanga ategeera kyatwala. Kati gwoba oyagala adduke ku sipiidi 8 ng'atwala mmotoka nfu era ajja kutambulira ku sipiidi etwala omuntu ali mu bwetaavu
baali mu ayetaaga okuyambibwa. Kiki tugamba baagala olwaleero nti abantu bajja kusinkana ebizibu mu bulamu bwabwe, naye bwe tunenywereza ku Kristo Yesu, Katonda waffe n'afuuka ekiddukiro kyaffe, ye mulwanyi atalemererwa ntalo zonna. Oluusi oyinza okulowooza nti gwe osembyeyo mu babonaabona, naye si gwe asoose ate si gwe asembyeyo. Katonda waffe asobola okutunaalina entalo zonna ezirabika n'ezirabika. Tumwesige, Katonda waffe asobola okuwangula. Nze lumu nasabako okusaba kwe nali simanyi nti kuyinza okukola, naye ng'ate nga kwali kukola. Nalwaza omwana wiikisi 2, naye ne ndowooza omwana ono mbutuufu nga indikeeta ziragenda kufa. Amaanyi nga gampedde ne ngamba Mukama kyonna kye kiri, omwana ono mmuteeka mu mikono gyo. Bannange ne nsaba Mukama, omwana bangamba kumujja amazzi ku mugongo, abanne ne bangamba yoke bamujja amazzi ku mugongo tawona. Naye ne mugamba Mukama mu kasenge gye bagiramu omwana tugenda 2, ne tulumba, ne mugamba Mukama tuli 2 nti ye. Nensaba omukazi najja afumita omulundi ogusooka ajjeko amazzi ne gagaana, ogwokubiri ne gagaana, n'ogwokusatu n'ogwokuna ne gagaana. N'ayita profesa ajja ayambala gloves afumite nga bagamba oyo nantalemwa. Bw'afumita ngenda okulaba bamuyita, "Professor, excuse me, biki?" Ne bamuyita ne bamuwugula ne bamutwala. Ne bangamba omwana natandika kaaba ne muyonsa, naddamu n'ayonka tayonka. Tumala okugiramu okwetolola ti dokita amaze eddakiika nga 15 ja bannange mami Nancha tusaasire, naye ndowooza omwana akooye. Kakati leero ebyakatubireke tunaatandikira awo enkya. Kakati genda yongera omuyonse kasita ali ku ddagala, katulinde results z'omusaayi n'ebirala tuleme kuddamu mufumita, alabika akooye. Ne tugenda. Abaagalwa naveemulako. Nze gwe baali bagambye okumalayo wiikisi 3 ne mmalayo nnaku bunaku. Nenzire ewaka n'omwana wange nga mulamu, n'amazzi tebagamuggyeko ku mugongo. Nengulumiza Mukama nti Katonda waffe tulina omulwanyi, kabube bulwadde abuyingiramu, kakube confusion ku mirimu agiyingiramu, kakubeere uncertainties zonna ez'obulamu aziyingiramu. Omulwanyi waffe ye mulwanyi Yesu Kristo atalemwa mbeera. Olaba yawangula musaalaba, kiki atasobola kuwangula? Yawangula Sitaani ku musaalaba, asobola okuwangula Sitaani mu bulamu bwo. Nsaba ekisa kya Katonda olwaleero kibeere naawe. Oyiga okwesiga Mukama, oyo omulwanyi namiga atalemererwa, atuwangulire kubanga yalwana n'awangula. Obulamu bwo bwonna leero ne gye buliva, n'abaana bo ne famire yo biteeke mu mikono gya Katonda, ajja kubatereeza, abatereeze nga bw'ayagala okutuusa lwe tunawangula ensi eno ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Mukama nga Dawudi bwe yagamba nti naalindiriranga Mukama, kanaffe tulindirirenga okuddibwamu okuva mu ntebe ey'okusaasira. Manyi tusanga ebisoomooza bingi, ebimu ne biwugula obwongo bwaffe, ne biwugula okutegeera kwaffe, ne bituleetera okubuusabuusa. Ne Mukama wakati mu kusoomooza, wakati mu kunyigirizibwa kw'ebirowoozo, situle essuubi lyaffe Mukama n'okukkiriza kwaffe kunywerere mu ggwe. Kubanga ozze olwana entalo okuva Bayibuli yonna gye tugisoma n'okutuuka mu biseera byaffe Mukama, tuzzenga okulaba ng'okola. Tukusaba Katonda waffe oyongere okukola ebyenjawulo mu bulamu bwaffe. Omuddu wo awuliriza ayinza okuba alina ky'ayitamu, naye kyonna kye kiri tewali zitowanga kyo kye weetika ku musaalaba. Kyenva nkwegayiya Mukama, leka byonna tukkirize tubikutikke, obitwetikkire kubanga gwe obisobola. Tulwanire Mukama eby'omubiri n'eby'omwoyo, naye ekisinga mu byonna tulwanire olutalo lwaffe olw'omwoyo kubanga luzikiriza. Tubeere bawanguzi okutuusa bw'onolabika ku biro eby'eggulu ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Atenderezebwe Mukama kubanga awulidde bye musaba.